pulaani ya Muhoozi okukwata Bobi Wine n'abakulembeze mu Nuupu. Ate nga munnange Bobi Wine yamaze dda okubeera nga ate azaayo nomination papers mu kakiiko k'ebyokulonda. Solomon Kampala bw'atyo nga ayogera ku kibiina kya NRM. Ate nga UCC ekoze okulabula okw'amaanyi ennyo era nga full figure bw'atyo munnange talutonze newankubadde nga awera kitagenda kubeera nga azikiza. Kale bw'entyo munnange bwe ŋŋenda okubeera nga ate ntolontoka essaawa eno natudde dda mu mikwesese kankuseke nkulamuseeko gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo era nga munnange teweerabira nti aba Hillside View Apartments gyebali nnyo wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road. Kasita otuuka munnange e Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjanyi ku kyaki w'ogenda okusanga Hillside View Apartments ezitemagana nga omuntu. Eno munnange amasannyalaze tegavaako, bano bali mu nsi yaabwe era nga munnange ne wifi weeri akugamba nti newemmindi asena security eri ggulugulu okukusa ne transport kasita obookinga nabo bwe bati munnange obabuulira wooli nga bakunona. Be ba Hillside View Apartments bali ku Entebbe Road Maintenance Palace. Ate nga bo munnange balina solar systems zonna gwe zewali badde weetaaga wansi w'enjuba bazirina solar systems kozesa omusana munnange owone amasannyalaze agatabeerako. Twakoowa kale aba Maintenance Palace balina ebyamazzi balina ebyamasannyalaze byonna ate balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga babyesitoolinga wonna wooli mu ggwanga bakubireko. Beba Maintenance Palace balina solar systems n'ebyamazzi byonna. Kale munnange bwentyo ndowooza ntandike neme kufaanaganako nga eyakima embazzi nadda mu birala. Eyakima lyali lyato ery'okusogoleramu akenge. Kaakati munnange agenda otuuka eyo ng'adda mu lulonda kambe nga wabaawo omulala eyajja ng'alyetaaga ye n'ayogererawo ky'ayagala. Bantumye eryato ndyagalako ate nange linabadde nnonye ng'ate oli yaligabye dda. Kale munnange pulaani okukwata Bobi Wine naye nga ekyo bwe kityo kireesewo obunkenke bw'amaanyi mu bantu kubanga abantu bangi bazze bakyogerako. Ewali omukka tewabula muliro kubanga kino Muhoozi yakisiinyaako dda. Muhoozi yakisiinyaako nga twakava okubeera nga tulaba parade eyakubwa e Makerere Kavule ku birthday ya Bobi Wine eyogeza abantu obwama nga balambula parade ne Babi Kyagulanyi. Kakati Muhoozi bw'atyo munnange ebyo tebyamuyisa bulungi yadde n'akamu era yayogerako ku nsonga eyo nga amawulire nagaba wano ku Uganda Atalage nti yali alagidde nti Bobi Wine akwatibwe. Museveni n'alinnya muno kugamba Abbas Byakagaba yalina okubeera nga atakontakitinga General Museveni nti baŋŋambye mukwate emboozi nagikuwako wano. Kale munnange bunkenke bw'amaanyi ennyo era nga bino byowulira oyinza okugamba nti nno toba oliawo mubijjawa naye twabyogerako bwe kityo munnange. Kati bye tulaba ngera General Museveni bwe yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi ngenda kugimalawo ne tulaba drone nga zisomba abaana okubeera nga zibatwala. Kakati munnange abakulembeze oba bwe bali badde nga ba senior party leaders wamu n'abawagizi bwe batyo munnange nti waliwo ekikwekweto eky'amaanyi era nti lisiti weeri eriko amannya gaabo abalina okubeera nga bakwatibwa lwa nsonga lwakubeera nti beetaba mu kiwali badde oyita military oba military style parade eyakwasaganyizibwa wali ku kitebe kya Nuupu e Makerere Kavule. Munnange okusinziira ku information gye tulina essaawa eno kigamba nti waliwo lisiti eno nti eriko President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, kuliko ne mukyala we Babi Kyagulanyi, Secretary General David Lewis Rubongoya, okukosa munnange ne lawyer wa Nuupu
George Musisi, kuliko ne bannamawulire abaaliwo abaakavalinga parade eyo, era nti ensonga bo ate lwaki babavunaana lwakulaba kyali kigenda mu maaso ne batabagulizaako poliisi kubeera ng'ekola okunoonyereza. Kakati munnange ensonda bwe zito zitutegeeza nti omugatte ogw'abantu oguli ku lisiti eno bali 23 balambirira, era nti bano be batagetinga okubeera nga bakwatibwa. 8 ku bo already bamaze dde okubeera nga bagombebwamu obwala era bali mabega wa mitayimbwa. Abamu ku abo abakakwatibwa gwe muganda wange ampuliriza kuliko Sauda Madada, Waiswa Mufumbiro, Bobby Giant n'abalala already gye bali ba Eddie Mutwe, kubanga kibajje babasomera ate emisango emirala era nga nagyo bwe gito gyekuusa ku parade eyo eyakubwa. Kakati munnange nti bano bo okusinziira ku bwe buyinza oba ba authorities kino bakinnyonnyolanga unauthorized display of a foot soldiers parade. Mbu unauthorized etakkirizibwa mu mateeka, mbu balina okusaba olukusa tukube ku parade. Nti mukube parade oba temukuba parade, mugenda kucapa mutya omugu gufaanagana ng'ogwo kisirikale. Atiz attention oba mwe mukole attention atiz kireme faanagana nga kyamaje, ebintu ndoze bifaanaganako bwe bityo mu kulambikibwa ndoze be baali baagala ati tugambe tutya. Kakali munnange nti kino mu kubaawo kyabatuuza obufuufufu wali mu State House, era nga Bobi Wine munnange bwe batyo obutambi nga babutunuulira nga bali mu kubwota buliro, balaba Bobi Wine ne Babi First Lady balambula parade. Kati Muhoozi bw'atyo muganda wange n'asooka suka obuswiriri wano bw'ati n'abunyoolanyoola ng'awulira obusungu. Awulira obusungu nzenze kanza alina okulambula parade ne taata. Kakati laba bano. Kakati munnange nga bw'ali omuwabuzi wa kitaawe ku special operations munnange bw'atyo Muhoozi n'alagirirawo Inspector General, ye yalagirawo ebiragiro yabiweerawo, era emboozi eyo waba muganda wange obadde nga ojja owuliriza wano ku Uganda At Large nagikuwa nti Muhoozi yalagidde nti Bobi Wine akwatibwe, era nga amaze okubeera ng'alagira Inspector General of Police Abaze Byakagaba okubeera ng'akwata Bobi Wine, naye ono nga kyalina okukola kwe kubira kitaawe ng'amaze okipimapimamu ng'alagamba bannange nze ngende ndete ensasage mu ggwanga bagambe nti nze nakyankalanyiza eggwanga. N'akwata olukobo n'akubira kitaawe wooli nti munnange anti omwana ngambye mbu nkwate Bobi Wine. Kakati munnange nga oluvuvumo tenunaba kugenda wa General Museveni ba senior military commanders wali Makindye barracks biba tebabiwulidde nti bagaye bakwate Bobi Wine, bagaye bamukwate. Mwagala kutukola ki bannange? Kakati munnange bwe batyo ndowooza ne bamuwa amagezi Byakagaba nti walwadde okusooka n'obuuzaako ku mukulu mukubireko oleme kubeerako ng'eyeetuminkiriza, kubanga jjukira bali tebasobya, ajja kukulagira okole ate gwofuka omunyampi. Kaakati munnange jjukira tugenda mu kalulu ka 2026 bino byonna birabikanga kugamba ebiyinza okwetaba ensasagge ey'amaanyi. Kaakati munnange bw'atyo ng'akubira General Museveni ng'agamba ekiki tobaako kyokola, ndowooza awo n'akubira owange obadde ki. Jjukira nakugamba nti kati Museveni ya advisor wa special operations, newakubadde ngo oli kugamba just balinga kiri vice versa, newakubadde bakugamba nti ono ye advisor wooli ku special operations, naye ate nze nsuubira okubanga Museveni ya advisor wa Muhoozi ku special operations, kubanga bwe kiba nti Muhoozi wakubeera nti nno yasalawo nga asikinga advice just bw'aba ayagadde, kitegeeza omuganda wange tebagamba nti omulembe gwa kijambiya gubeera gumaze okubeera nga gweyerula. Guba gumaze okubeera nga gweyerula kubanga awo ye just gira mubugizi bw'ati nasazeewo ntya nabaddi
anti wabadde ogize wano tiddi kaakati munnange bagamba nti leader of opposition Joel Ssenyonyi ku lisiti taliko kubanga teyaliiwo, yali absent mu biseera ebyo bwe baakubira parade wali Makerere Kavule eyavaako ebizibu byonna. Kaakati munnange bino byonna bwe bityo ne birabika nga twolekedde kubeera nga tubiraba, era nga essaawa eno we twogerera nti abantu bangi bazze bakikubamu ebituli nga bagamba nti ddala okukuba parade monopole y'amagye ekyo nga kintu just kiyininga ekyangungu, kubanga bali lwali tebalina muntu ate nga ne NRM kennyini parade bazikuba naye ndowooza bo nti be beewolokosa be balwewa. Kakati munnange embeera bwetyo bweri, naye nga anti bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono ate nga ewali omuka tewabula muliro, kubanga jjukira nti Muhoozi ennaku zino abadde asiriikirira, jjukira akaseera ke mabega abadde asiriikiriddemu nko bw'ati, era nga ateekwa okubanga ekintu kya pulaani nga kinene nnyo, kubanga jjukira nti ayagala abeere nga atiika nnyo nga bamutya nnyo. Kakati munnange oba oli awo aba ayagala kugezesa ku busungu bw'abantu, naye era abulabi suubira okubanga era naye kyanoonya ajja kifuna, naye kyanoonya ajja kikola ki? Ajja kifuna butereevu, ajja kifuna, kubanga munnange ba abantu tebagaana kuwa gwe kyoyagala singa oba okibanoonyezaamu, era ajja kukifuna mu ngeri yonna. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti tugenda mu kalulu ka 2026 Bobi Wine yamaze dde okubeera nga ate azzaayo nomination papers. Jjukira mu kuzino nayo teyaliiko David Lewis Lubongoya ne Joel Ssenyonyi be baakulembera mu ttiimu okugenda okubeera nga banonayo nomination papers. Kakati essaawa ya kakati era bamaze dde okubeera nga bakuŋŋaanya emikono mu districts eziwererako ddala zibabeera munnange districts 126 era ng'emikono gye baanoonyeza giwerera ddala emitwalo 12,600. Electoral Commission bwetyo munnange nebeera nga already kakati emaze okubeera nga efuna ebisaanyizo. Bobi Wine kwalina okubeera nga ate asinziira awo okubeera nga akakasibwa nga nominated candidate 2026. Jjukira nti munnange nomination zigenda kubeerawo September nga 23, 2025 kati 23 ne kuzomeza 24 September 2025 awo tugenda okubeera nga munnange ate tulabira ddala bino byonna. Kale bwekityo munnange we tuli awo, naye ng'empapula yamaze dde okubeera nga ate azizzaayo nomination papers. Bagamba n'abalala balinga bameka abaakazaayo ku 100 abaakazino nayo bali mu 10 naawo, kirabika ndowooza omugatte balinga 12 abaakazaayo nomination papers, naye abaazino nayo bali eyo mu 100. Kati tetumanyi oba ani naani abazizzaayo, muganda wange nze naawe. Kale munnange njagala okutegeeza nti tofa na birwadde gwe wenna munnange gy'oli. Dokita waali wano ku Uganda Atalaagi, abantu bangi bamugezezzaako era nga Mukama Katonda bakwatiddeko, ate engeri ye percentage esinga obunene balaze results eziri positive nti mu butuufu eddagala libakozeeko. Dokita yakola research n'akuguka ate n'abeera nga ayagala okuwonya, era nze njagala okubabulira nanga dokita awonya, siranga dokita nti wa kitalo nnyo. Nze nanga dokita awonya, aza okuwa eddagala n'owona. Otegedde ekyo gwe munnange akitegedde okitegedde, nanga dokita awonya. Omanyi waliwo omuntu omu eyaŋŋamba nti omuntu azaalira mu ddwaliro eryakabi ne bamupasula ne bamulongoosa, n'azaalira ate mu bano bannaffe ne batamupasula ne batamulongoosa. Kale ebintu ebyo biri awo, waliwo abayigira ku bannaabwe okupasula n'okutunga oba. Kale kugaba byonna muganda wange oyinza okuba nga obeera mu bitiibwa just, naye ng'ate oyinza obutafuna results oba oli awo lumu ntuufu. Naye nze nkugambye nanga dokita akola ki? Awonya. Timo Property Consultants Limited nabo weebali.
era gwe munnange ayagala ogula ettaka eri ekyapa oba okutunda ettaka oyagala kuzimbira nnyumba abatimu property consultants webali. Kale munnange Solomon Kampala abantu bamulumbaganye alina obubaka bwe yatadde ku mukutu omanyi bwe ya postinga girlfriend we abantu ne balanga okubeera nga bamulumbagana guli eyo simanyi oli mu biki oli okay. Naye emabegako awo ne bagomugamba nti nfa kyokufeera ebifuzi biki egigwanga simanya nfa kyokudda mu struggle oli mu byaki mu byalabu. Kakati munnange bw'atyo naye yagambye nti yawandiise obubaka bwa kale nze bwete bwe nabufunye oba engeri gye nakifunyeemu kwegamba omanyi wano e Uganda tulina obuzibu bw'abavubuka. Abavubuka newankubadde nga mulaba bangi naye ate waliwo bye bitakwatako ebyobufuzi tebaagala kumanya oba tebafaayo butya bwe bakulemberwa bali mu showbiz. Kati nga bw'olaba Alien Skin kati ali mu showbiz ali offside nnyo naawe omulaba ayagala agende mbw avuge pikipiki agende ku kitebe kya Nuupu mbw akyokoze yeerippire ku Bobi Wine mbw akola amawulire. Kati ekyo kizibu kye kukola amawulire ayagala kugamba ye ettutumu alifunira awo bw'atyo naye ng'ate abantu bali ku bintu birala nnyo. Kati abavubuka abwe batyo ab'ekikoosi ky'abakobi b'obupevers n'abalala nti kati ate bo bali bulala abamu bo beetaaga just ssente beetaaga ssente ye kasita afuna essente mwala bwana simafiika eggaza simanya baani. Kale kwegamba nti batumalira ebiseera oba oliwo n'okuboogerako ate nga tebalinaawo yadde ne ka fraction ke bayinza okubeera nga bateekinga ku struggle oba ku mbeera ey'eggwanga nga bwera okuleka nabo okubeera nga bali awo just bo bajubisa ba opportunists. Kakati abavubuka bangi nnyo abafaanaganako bwe batyo nga tebayinza nakuvaamu kintu ky'amagezi oba nakulumirirwa bannaabwe nga bakimanyi nti bannaabwe bafudde mu makomera bannaabwe babasibye olw'ebyobufuzi bavubuka bannaabwe naye ng'ayinza okugamba be bamanyi era bajja kubasibira ddala. Naye kati Solomon Kampala yatadde obubaka ku mukutu nga ayogera ku by'obufuzi waba abantu abagamba nti era oli mwana muto omanyi ki ku Uganda omanyi ki ku kikale kwegamba n'otunuulira abantu ng'abo n'obabuuza nti gwe bakuzaala oli mukulu. Yagambye nti infact yagambye simanyi busungu gye yagambye nti bw'oba oli wa NRM obanga oli musanyufu nnyo okubeera nti oli wa NRM njagala unfollowing era naawe bwe mba nga nkufollowinga osobola okunzija mu bafollowers bo kubanga tetuli kimu tetukkaanya era tetulikkaanya okuleka nga mpozzi waliwo enkyukakyuka era nga eno egenda kuva mu family. Teyayogedde family naye yagambye nti walina okubawo peaceful resignation of power nti okuwaayo obuyinza mu mirembe n'okukkaanya nga kuyisiddwa byonna ebyo nga biteekeddwa mu nkola obuyinza nga buweddwayo mu mirembe. Agamba nti nno abantu bannayuganda babonyeebonye nnyo era ye bw'ali awo nti teyeebaka abeera alowooza munnange ku bantu abantu be nga bannayuganda buli lukya balituuka ddi okubeera nga munnange babeera free nga bawona ekikoligo. Kakati abantu abamu ne bagamba nti kitaawe yabimuwadde abiwandiike abalala ne bagamba nti nno koti gwe oli mwana muto omanyi ki omala googera naye nti ffe ng'abazadde tulina omulimu munene nnyo naddala engeri gye tugenda okubeera nga tulambikamu abaana baffe tulina okubabuulira ebintu ebibatwala mu maaso n'ebyo biyinza okubaza emabega nti pullbacks nnyingi ze bagenda okusanga okusinga oba oli awo emiswete n'obuyiringito. Kale olina okubeera nga obabuulira bw'oba omanyiyo abantu ab'obulabira ddala mu famire yo nga bo basuusuuta alina ssente bezimugwako ne baseka era nga bamu baagala kumalamu bagambye nti baana bange
temwesemberezanga gundi ne gundi kubanga bajja kubaddyako ebyammwe. Oba okitegeera ne bakimanya nti anko wange gundi si mwangu ajja kujja aneereeterezeeko anzibe. Okitegeera omwana akitegeere kubanga sife muzeeyi waffe yabitugambanga nti bannange oyo n'oyo tugenze okukula nga kituufu ng'abantu abo si balungi. Nga si balungi. Hashimu wano ate omwana omuto abeera mwana muto newankubadde nga gw'olaba ng'omwana omuto naye aba n'obwongo. Hashimu mu lockdown nga nkyamubuzaabuza buli wajja okungamba ekyo ngamba tuli mu lockdown anti tebatukiriza kutambula. Yajja n'aŋŋamba nkubuulire covid taligenda kuggwawo wabula tulina okulaba nga tufuna engeri gye tukwasaganyaamu nga ne covid waali naye tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Yali ate yalimba kituufu yaŋŋamba nga ndaba kati ansa oba okwekwasa kange akukubye kugamba ng'alinga kugamba nali mubuzaabuza nga ningaze atadde poozi ku buli kimu buli kyaŋŋamba ati kamanyi Hashimu olaba anti kati covid tebatuki naŋŋamba nti covid taligenda kuggwawo waba tulina okugenda mu maaso. Olulala najja naŋŋamba nti Museveni yaani teebereza konze Museveni ye pulezidenti kati olwokolo otya okufuuka pulezidenti konze nti anti n'okubanga olina ebisaanyizo bwe biti n'ogenda ne okakasa ne weesimbawo. Naŋŋamba lwaki gwe teweesimbawo n'ofuuka pulezidenti? Konze naye bali kikola ki? Naye bali kikubuuza ssebo. Kwegamba gwe ebirowoozo biva buto ate era ng'omuntu alina okulaba nga buli kimu kisoboka. Era ne Museveni kaali kalenzi. Kuba bayinza bagamba Nalweso yagamba nti yalaba akalenzi ayigira ku Bobi Wine nga kalambula parade mbu nga kakutta abaana abasoma Makerere abayivu kabatadde awo mu bintu by'okubabuzaabuza naye ng'ate Museveni naye kaali kalenzi nga kalambula parade. Nalweso nga yali mu kufumba mmere nga era kalambula parade era ba Muzeeyi John Bikazoora baava mu Makerere ne bagenda okumweyungako ate era n'abalyamu n'olukwe Gen. Museveni kuba yabasomesa ate bwe babiteeka mu practice ate ne bafuuka balabe be kuba kati ate yali yakyusiza dda nga amaaso atunuza ndali. Kale kwegamba omwana omuto gwe tolowooza nti era Abaganda bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda nti gwe leka kudda okulowooza nti gwe otegeera nnyo. Oyinza okuba nga olowooza nti otegeera nnyo nga bw'ogambye nti nno ebyobufuzi obimanyiiko ki Uganda ogimanyiiko ki. Kiba kitegeeza nti teri muto akusinga ssente. Ne bwe kiba nti waliyo abato ku ggwe ng'oyinza n'okuba nga nabazzukulu bo nga bakusinga ssente nga tobeerangako awo ng'olina ssente ze balina n'ebibugaga bye balina ate nga babyekoledde mu ntuuyo zaabwe. Kiba kitegeeza nti kati onaawe oba musiru. Bwe kati oba okulifayinga kubeera musiru kubanga oli mukulu naye tolina ssente. Lwaki? nga tebali abato bazirina. Kale Abaganda bagamba negoza dda kubira engoma n'okola kinoozina nti abaana abato beetaaga okubeera nga naddala ebyobufuzi balina okumanya butya Uganda bwekola ki bweddukanyizibwa y'engeri gye tugenda okubeera nga munnange ate tunakyalingamu abantu abaligenda okudda mu bigere byabo ababeera bavuddewo kuba Uganda erina okugenda mu maaso. Kibula kiraabu ez'omunsi ezaakulaakulana nazo already zirina kiraabu zaazo ento za akademi zaazo mwe zironda abazannyi era y'ensonga kiteziva ku maapu. Ffe tulina kubanoonya bunoonya n'ogenda eyo mikyona yagendanga eyo mu byalo bw'agenda sportinga talent. Kakati onoobunootya Uganda yonna ogimaleyo nga toyambiddwako kubanga mbu bali baana bato. Bannange kakati munnange ebyo bye byabaddewo naye nga ebigambo byayogedde kale yayogedde ebigambo biye nga Munnayuganda kuba asukka emyaka oba atuuse emyaka egyo egironda. Kiba kitegeeza nti naye ali entitled ku opinion ye naye tasaanya ate kubeera nti ate omumwa muguziba nti tolina kwogera ku kino tolina kukola bwoti nedda bambi. Era singa abadde luhamya nga yayogedde waliwulidde endulo eri saidi yeeri olaba owooza akola buli kimu bwe kiwali badde kwegamba weekwekadde mu kitanda kyo wansi nogaa kino nakoze kyaki noddeyo ne weekwekadde bannaye nga naswadde nnyo ye n'akikola ne bawaana naye kennyini ng'alaga akoze kyamanya ate nga ye
kyakola kisaasaanira nsi yonna. Kale munnange bannayuganda mulina okubeera nga mumanya nti ebyammwe biba byammwe ate era abaana abato be bagenda okudda mu bigere byammwe. Abannayuganda abaana abato si abatali bannayuganda. Kati abatali bannayuganda balina muno abaana baabwe bo bamanyi nti be bagenda okusikira Uganda tibagiwamba bagitwala. Kale muleke bannansi boogere. UCC bwetyo munnange yamaze dda okukola okulabula eri media houses zonna nti bapresenters bonna abamaze dda okubeera nga bamulisa nga balaga nti baagala ebifo oba balina ebifo mu byobufuzi baagala kwesimbawo bonna balina okugobwa bagende mu byobufuzi teri kuddaawo bagende mu byobufuzi. Era munnange tekikkirizibwa bwe kasooba ng'olina akakwate konna ku byobufuzi kitegeeza nti ofa otulabyeko nnyo era y'ensonga lwaki okiraba bazzambaali bonna bwe batyo munnange tebakyali ku TV. Kakati nno munnange era omukyala Full-Figure awo wenyininyini UCC we yasinzidde okubeera nga puroguramu yaabwe ku TV ya Pastor Bujingo Salt TV. Puroguramu bagiyimiriza bagigoba ku TV naye nze nali neewuunya dda kubanga nze mu biseera biri ng'okola akantu katono nnyo ebbaluwa ya UCC ogirabira awo nti puroguramu eno simanya biki terina makulu si abaana bato naye Full-Figure adda kuli n'amukola agagambo n'avuma n'akola kikumakya. Kale UCC bwetyo ndowooza byavudde ku Nameere nsuubira okubanga ebyo byavudde ku Nameere era ndowooza Full-Figure akazannyo kano kalabika bayinga bamusinze bwentunulamu kubanga okwali badde ng'okusaasirwa ate baalabulamulamule tebajja kumusiba kubanga avuma buli kimu. Ndowooza kirabika ennaku ze ziweddeko Full-Figure zindabikira ziweddeko. Kale bw'ato naye yeewaanyi n'agamba nti waliwo ensonga gy'ayogeddeko ku basajja mivule ate ekyo mbadde sikimanyi nti basajja mivule yali ayagala kujjako kya Julayina ku Full-Figure nga bakyali ku Baba TV mbu kyekyamugjayo mu basajja mivule nga yeefudde basajja mivule ndowooza nga si yayogera atasirika ate Full-Figure toba okwata Full-Figure oba okola otya bannange oyogera otya Full-Figure omukwana kati ate nno waliwo okubanga Full-Figure amukwana gentleman nti ayogera ebigambo bye nga naye kati basajja mivule ayinza n'okaaba Full-Figure oŋŋaanye kale oba oŋŋaanye olina okwagala omusajja nga basajja mivule Full-Figure naye ndowooza nga amuddamu tomanyiira awalaabu ya Full-Figure ne basajja mivule katugeze nga badde beekwanye ne bakkiriziganya oba ebeera etya ate awo nabo kikulu nange njagala nnyo okuteebereza ebitaliiyo naye engeri okuba obufaananyi okuba ku bufaananyi n'obwoza. Kale munnange bato Full-Figure yakakasizzaga nti bamugobye kale kituufu naye ye mbu ye content era agenda kusigala ku TikTok kwagenda okubeera mbukubanga ye alina vibe mbekyamutwala ku Baba nga alina vibe yagenda ku Radio 4 eya Balamu era nayo vibe yamutwala n'agenda ku Bukedde vibe kati najja ewa Bujingo vibe naye n'agamba mbwe kyamujja ku Baba TV yali basajja mivule basajja mivule ng'abeera asaba oli omusajja sikyateyo basajja mivule alina okusaba n'akubuzaako nga buli kaseera nti we mudda owange Full-Figure anti Full-Figure munnange mbwe kyekyamuddusayo basajja mivule ng'ayagala kumuggyako kya Julayina Mukama Katonda rapist. Kale munnange sigenda kusukka nnyo tusingana ate mu mboozi zaffe zinaddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo Mukama Katonda akuume.